Basebo ne banyabo Katonda wa amaani. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebintu bye yamuwa nga bibye yenka. Tulina ebintu bingi ebyokwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president waife. Katonda yamuwa ekirabo yatutoolera y'abantu ensi be yali teiddi nga bakyala bali eyo basadda bali eyo b'amaani ino. Nenda okulaga omukyalo oyo mama waife Zedriga omukulembeze waife wa Northern Uganda. Omukyalo oyo wa amaani basebo oyo omukyala tulina ekirabo. Tulina ekirabo ky'omukyalo oyo at a time nga abakazi be twali tuyidde ab'amaanyi bona beekwese tibawulikika ba musumba tibategeerekeka mu nsi oba bakaali balamu. Banamwidde abakazi abaali ab'amaani ba Alice Alaso abayogeranga mambuka ga Uganda eyo. Bona saawa eno nga baasirika baasaanawo toyidde oba baafu oba baliyo. Bona Katonda gyatola Robert Kyagulanyi Ssentamu gyatulaga ebitone ebikaasinze okuba eby'omulembe ebitegeera. Basebo ne banyabo nenda tuwe ino respect abakyala n'abakulembeze baifu bona abatusinga oba abatuzaala mu myaka abali emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu president waife. Abantu abo b'amaani no. Omukyalo oyo Zedriga basebo ne banyabo ni mukyala Namayanja Florence owe Masaka nga bwe mbakuterere waabo. Abakyala nga Betty Namboze n'abakyala abandi bemboneeyo ab'amaani abakulu ate baasigalawo baba niife baatukulembera. Tulina ekirabo. Ayo omukyalo owe Masaka mukyala Florence Namayanja n'omukyalo oyo Zedriga omukyala Betty Namboze banange tulina ebirabo by'abakyala abo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda yamuwa omukisa agema ku muntu yafuuleka ensonga. Kyagulanyi Ssentamu n'omuntu ayogera n'ekigambo ekya buliido kyafuuka wabona nti ensi ekitegeire mu ngeri yindi ino. Yabaire ku TV mwamubwoine ku debate yakola challenge ekoze over 10 million views. Challenge gyolowooza nti buti saawa eno eri mu bantu nga obukakaire kalamba abagikoze. Check 1 2 microphone. Eyo ni challenge etambwire oli kubona abana Kenya, oli kubona abana abasudani bona bali ku check 1 2 microphone. Check microphone 1 2. Ni challenge buti okuva olunaku olw'Essande ekoleibwa buli muntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebintu Katonda gye byamuwa ebirabo. Oyo n'omukulembeze Katonda gwaba alina ye ni bwayogera ekigambo ekya buliido mukibona ng'ekitali kya buliido. Ni bwakuleetera omuntu gwe mbaire mutwala nti wa buliido afuuka ensonga. Ni bwamugema kumukona ati. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaidanga mpuuga ali mu nsi ebisanda bisatu ali mu parliament nga yensi temwiddi yamugema kumukono. Mpuuga yafuuka omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaida bedi bwanika ng'ensi yamusiraani azira na muntu amwogeraku yamufuula omuntu. Ni bwayogera obwogera ekigambo kifuna ki era nze nabaire nkoba ab'NRM. Jeno Museveni wafiirirwa ino obutaidda kufuna kumaani ga Kyagulanyi Ssentamu. Museveni ne yafiirirwa. Jeno Museveni singa yasembereire busembere yafunye omukisa ogwo okwidda mu debate yasemberera ku Kyagulanyi Ssentamu singa buti ensi eri kumwogerako. Ndibategeeza ekyo. So tulina okwebaza Katonda eyatuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ni bwayogera obwogere statement eya buliido efuna amakulu ag'endawulo. Check microphone 1 2. Kati saawa eno n'ekiriwo.
ayi twebaza ekisookera irala Katonda yakutuwa Kyagulanyi Ssentamu yatoolayo abantu abataali tiboogera mu nsi abantu ebirowoozo bye twali titufunanga ku nsi buli muntu yafuuka omwogezi afaayo ku nsi ye Kyagulanyi Ssentamu yafuuka tooki eyasaanyawo obusaddasada n'obukazikazi obwali bwidimbu n'obulina okwogera ku radio ku luuyi lwa opposition so nga bwali bukolera General Museveni yatuleetera buli muntu buti ategeera ebigemagana ku nsi ye abaana bali ku internet kuno n'ebirowoozo abaali tibasobola kuba ku radio ba ku TV kubanga TV dali dabasosolemu nze ndi munamawulire nkidi nkoze ku radio ninkoze ku TV baji bayidanga ngobo n'abenaremu bayida mmotoka ndala n'abo opposition bayawukanira ku muzindaalo bamala be bafuluma bagabana sente ebyo byonna yabitusola ku buti omuntu ayida direct ku isimu wano yaleeta ebirowoozo ebirungi ebirowoozo bye twali tufiirwanga yatta mu bantu amaanyi abantu twekiririzaamu kitujja kukwerabira Robert Kyagulanyi Ssentamu nibo otafuga Uganda saawa eno ndi ku kikoba kino ensi yaife kyogizimbye titusobola kukwerabira kyotuwaire sofa wano nga okalina kutyama mu ntebe kyotuwaire amaani g'otutairemu okwigula amaiso kw'otuyigwiremu okuzimba abantu okwikiririzaamu ng'okalina kutyama mu ntebe omaze okuzimba ensi yo kati bw'onaatyama mu ntebe tujja kuba tutya neebuuza bw'onaatyama mu ntebe ensi olijja agituusa ku levo ki thank you tukusabira Katonda akutukuumire mpaka ng'oli mu ntebe wale era twiddaji kutyamyamu bano baabyabaka moyo yenaye na kasasiro gwe boogera tulina ekintu kirala nooni akalulu kalondo unakunga lutuuse kakuume bwe bakagemaku kalwanirire ninze nwe maganda matiya kyolo otudde londa umbrella buli woobo na londa umbrella ensi yona yona tujibo ine yaikiriza ensi yona yona buli wali kujja twaikiri ensi yaikiriza eruwero mwababo ine buli woli kujja mu boine ensi yamaze okuyikiriza oyo n'omukulembeze Katonda gwaba agemye kuba gwaba awanze ku irusu this guy is extraordinary wanda ulo ino